bagamba nti nze nga sporting director ntegeeza ku ttiimu yange ne bakama bange nti omuzannyi gwenfunye mu katale agenda okutuwangulira ekikopo kya sizoni eno, ekikopo kya Busoolisi ne Emmanuel Magoola Samba. Butuka wano yenda kugenda njulira bakama bange bakyenyeka kasa National Unity Platform ekulembera President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bakuwa obuyinza tabanga bannaffe bali bakuwa obuyinza abakukoze eki nakanda gwe banyinyawo gwomanya ekyokola kyosalawo kyobutegereza bakama bange nti omuzannyi gwenfunye ne Ssaalongo Magoola Emmanuel bakuzanyira bakama bange mubalabe atujagolinyire mukawa semubeera sanyuse okulaba ate sebo neyanziza webale kulonda striker singa okubeera omulungi era kusuubiza ekintu kusuubiza goolo zokka olwaleero press conference eno si yange ate nga bwemuwulidde meeya ayogedde nti era ensonga eno agenda kusooka ajagulira abaki abakulu nze kasooke nninde amalirize omulimu gwogwo nange ajja kunzikiriza press conference eyange mwebaze olwaleero ate nebaza abakulu nebaza ekibiina ate era nebaze ne pulezidenti wange ebyo byebyange banamu police constituency okirabye omukulu omusiime mapya ekibabu gwakoze eki gwaleese era Magoola yagenda okuteebera National Unity Platform goolo zonna ezijjawo bano abasajja abatandise okulya abafuna abaki akabonero ka Magoola People power! Tweyongeke tusabe. Ayi Mukama Katonda ekitiibwa erinnya lyo liguzibizibwe ow'ekitiibwa Katonda tukwebaza olunaku luno olwaleero tukusaba otuwe ekisinga obulungi atuleetedde omusiime Sam Mathias Mulumba wa Lukaggadduka Ekibabu meeya Kyengera Town Council n'atuleetedde omubaka waffe ow'ekitiibwa Ssaalongo Magoola Emmanuel Batovu. Mukama Katonda bateekeko omukono gwo, bateekeko essaala, bateekeko omukono, balambike bulungi, obawe buli kimu, Buseeko yakayakane, Kyengera Town Council yakayakane, Wakiso Mulungu yakayakane, Town Council y'Ewakiso yakayakane, ne Mende Sub County yakayakane, Busoolisi okutwaliza awamu. Ate Mukama Katonda otuteeketeeke bulungi, ng'omuteeketeeke Sam Mathias wa Lukagga Dduka Ekibabu, omuwadde Kyengera, omuwadde ekitiibwa, omuwadde buli kimu, byonna obiteeka ku Busoolisi enkulaakulana empya obw'enkulaakulana Ssaalongo Emmanuel Magoola Batovu batambulire wamu, bakolaganire wamu.
cyane n'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform okitegekesa omukono gwo tufune obuwanguzi ka 15 January tugende mu Uganda empya. Amaanyi mangi. Malamusiza bakadde bange mwenna, namusiza bannayuganda mwenna gye muli ono mu Uganda n'wabweru w'eggwanga gye musinzira buli omu okubanga otulaba. Erinnya lyange nze Samatayas Mulumba Walukaga Dubeki Musakasaga, nze mmeeya wa Kyengera Town Council wa National Unity Platform, ekulemberwa Pulezidenti wa Uganda omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate era agenda okuddako ennaku z'omwezi 15 January mwezi Mutuumu, agenda ennaku z'omwezi 16 naye Pulezidenti wa Uganda. Basirani Banyamo, sigenda ate tumenya kyero please. Omukulu oyo akakaneko. Mbadde Basirani Banyamo, njagala okwogera ebigambo si bingi, bigenda kubeera bitono nnyo kubanga sinze kukuba luyimba. Kino kyenzize okwogera olwaleero oba kino ekituleese wano, ensi yonna kyebadde erindiridde. Mwakimanya bulungi nnyo nti Walukaga nze naweebwa kaadi ya National Unity Platform okukiikirira abantu ba Busozi constituency, ng'era tejja kibuusabuusa nti akalulu kadde kalina kumpi ebitundu 10. Basaba ne Banyabo nagenda bulungi nnyo mu Electoral Commission ne bampandi bwe bayita ennaku ntono ne bampita mu Electoral Commission nga bamanyira Bakama ne baŋŋamba nate waliwo yakwawaabidde nengendayo baloya ne banaga empapula ngeyawaaba yateekayo Lukaga Mathias, Emmanuel Magoola Matovu neyagikimba n'agamba nti abantu 3 ayagala kulaba ku buyigirize bwabwe. Naye loyo omu n'aŋŋamba mukwano gwange nti Mwami Sseggona yazze wano yeyawaaba yayitidde mu muntu mulala gwe bayita Kaligiro John, era bakikola bamanyi tekijja kutegeereka, naye nga bamanyi omusaza asala kiro ebisala ne bakola ki bamutegeera. Ekituufu kiri nti bwe bamala bwe tugenda okwoza tuteekayo ndowoozaako kwaffe kwonna, naye njagala bakakasa ebigambo bye nti nga bw'ogamba nti mu buli nkange eteekayo bambeka, era omuzekisomo eyamutegeerako n'aŋŋamba jo yateryako omusajja ono aliwano owaggulu gyolowolezi waki omuzira kisa yeyateryako n'aŋŋamba nti Walukaga bakuba waalidde gye tuli mu Electoral Commission, naye ne bwe waalibadde ng'olina masters ne waalibadde ng'olina PhD obadde tojja kukola kikulinnya ku ki pamita. N'agamba kiizo bagamba decision gy'ogenda okufuna wano eri political. You're going to be given a political decision, not a legal decision. Era bwe kino kyakola ki ekyali naye kituufukkiriza bagana naye babadde bakola ensala yaabwe tebagambye omwezi Walukaga teyasoma nga TikTok webyogera emidiya odi endala bezinobyogera byomu naye akyayagadde. Ekituufu kiri nti ndi ku St. Lawrence University, I'm a 3rd year student doing BAPA, nkola Bachelor of Public Administration and Management. And they very well know that there is no university in Uganda and elsewhere that can admit a student who's lacking a certificate of senior 6 or environment of senior 6. Kakati, the Marita equivalence, the National Council for Education, one omuntu mu Uganda okwesima okubaka bwa parliament oba bwa president wa LC5 chairperson olina okuba nga olina senior 6 oba ebigengana amanyi. Electoral Commission submitting a certified certificate a National Council for Education, a body regulating that immediately is that in the equivalence, yes, 6.
era naye ate bo ne baddira ey'amachwa entry certificate nagalako senior 6 ne bagamba nti yali expire tebagamba nti saasoma bagamba ne beesiba ku ndagaano ng'ate waliwo ekyapa bufuna bulungi eri gye nayitirako okufuna ya national council for education empire equivalence nga bw'onoobaala nga wakula ekibanja n'ojja n'ekyapa era bagamba kage okundagaano kuwagulira wera endagaano tekyakola eraga bulazi nti no ero gye nayitira okufuna ekiki ekyapa bagamba wadde ekyapa naye ne basigala nga bagamba tinedda nekwasa nga bwomanyi kati nze kirabika abeekomanga n'electoral commission ebeekomanga ne kooti omudde ebyo buno nsibadde ebiri tegenda kwogera ki genda kukola kubanga kyo tetukyakirivasinga abasbidominative my nomination was council kyetulina okuzzaako yewe forward ensi kyebadde ekola ki ebeerimiridde nze olukaga nga bagambye nze nina kaadi flag eya Busiro district constituency okuva leero paka 23 nze gikola ki paka ngate zigiddwako naye nga bwomanyi nali musajja muwagizi wa mupiira mbadirase waliwo transfer windows kati ngeno January transfer window abakuddewo akatale k'okusalirira abaki timu esobola okuba nga financial teri stable teyimiridde bulungi bagamba tugeteyazi omuzanyi Vinicius Junior Madrid yakoleki sikusayirire nomusigenda muki Vinicius wabawangulira ekikopo kibadde mulio nga mukati musayirire ataddayo oba owebatwangula ekikopo kola ki genda naye nga omulama gwe gubeerako mukusayirira omusambi gubeera gwakuwangula ki omulama gwe tuliko nzega omukulembeze owa Busiro constituency national unity platform kulaba nti NUP ewangula ekiki esikwange atuyambyeko oba munyuwandaga yatutaasiza oba mugiwaddali oba faza oba loya oba minisita oba nga yatutaasiza twangula eki tulimu olutalo lwakulaba nga Busiro isi tedda mu mikono gy'abaddawo dinas okubeera nga yamayinkamenti bank n'ebyolukaga Mathias kitegeeza ffe bwe twabadde university tukola bachelor of public administration nga bwe bagambye waliwo course unit gye tuyita basic statistics lecturer agisomesa mu ntambula bisomesa mwaka ogwokubiri naye wano mulimu kye tuyita opinion sampling kitegeeza nti ogenda ku kitundu okumanya ebifaako nga n'okumanya information ogenda mu babodaboda abakyala b'obutale n'ogenda mu batamiivu bamanya information ekwata ku ki tubayita opinion sampling nabo bwe muba mutambula eyo nga muwulira amanyi opinion sampling ozo waliwo erinnya lye muwulira erijja nti wakiri magoola ngakuzika nkozesa omukisa n'obuyinza nesebateeka eyagoba national unity platform nze flaga beara era nze sporting mubudde bwebeera tiimu ze sporting director nze Andrew Mata owase anoonya abazanyi abakola ki nze noonya Saliba n'oleeta zubimwendu Asene wangula kiki asene olwaleero bagala bagamba nti nze nga sporting director ntegeeza ku tiimu yange ne bakama bange nti omuzanyi gwenfunye mu katale agenda okuwangulira ekikopo kya sizoni eno ekikopo kya Busiro isi ne Emmanuel Magoola Samba
gye bali baliwo obuyinza abakukoze ki nakanda gwe banyiryawo gobanyeshobola kyosalawo kyobutegereza era netagenda kugeza bakama bange nti omuzanyi gwenfunye yesaalongo magola Emmanuel mutwala bakama bange mubalabe atujja golingire mukawa era nkakasa bulungi bakama bange bajja kunzikiririzaamu akasangayo nsaba bannabusiro East Constituency nsaba bannabusiro East Constituency bakama bange sisobola kubalagira kubanga nange akantu mbadde obumukabasa mbasaba n'obugombezi nasooka okwebaza bannabusiro East Constituency nti mwebale nnyo mukwano gwe mungazi naye ekituufu twafuna bannaffe abeerimbika ng'abaga abantu bannaffe ebbanga lyonna abamaze nga batubuzaabuza be baalinye mu ssanyu ly'abannamusiro okulaba batuuka okufuna okuzanya ekulooyi nsaba mugobole abantu abo bamanyi bulungi nnyo mugobole abantu abo baalinye mu ssanyu lyonna beebaza nnyo radios ne bannamawulire abayimiridde ku kituufu nga tebanoonya views balens nebabeera ku kituufu nga bagamba nti kubanga njagala bamuuli teriyo naalo nazaala balongo nasigala nga mbeere tikekenya senior 6 ate nga ali ku university okutanga kikola diguli ekyo tekiriyo naye bino byabufuzi mulifireti nti bagamba lwali lukiiko lw'abajerozi olwatulanga mulimu bannaffe abantu bameka basaka bagenda bakulisinga state nga munnaffe omu yava mu East Constituency munnaffe owokubiri yava nyina mukungwe munnaffe owokusatu n'abeebukebeya ne bagenda bannyonnyola okulebeza nti Kyagulanyi yatuyita mu ngalo n'abantu batulibalimba eyo nduulu yabuyinga noono wuunaze singa banaawera babiri Kyagulanyi byakola mu palamenti tugenda kufuna ekizibu ekikola ki ekirala so obufuuzi abasajja babakonvinsinga nnyo balina okuwa amateeka kakiiko k'ebyokulonda n'ekkooti nti kusalewo bwe muti ekirala kulya gavumenti omulanga yate enkubiro yaki gye tugenda okuddako makumi n'ataano pulezidenti Mukyala kasooka akwata entebe buli kitongole kigenda kubeera nga kyetengeredde tugenda kubona ebitongole balagira obulagizi tukolabe ono mukyemu mwategedde ekyagudde bakenda bajjemu bakandesi 11 nga baleta obuvanya omusango gweggulu ebyo bakandesi 11 muyinza okujjawo nga tebali musango ogufaanagana mufuna bulungi era byawuulanya nnyo olumu bannamawulire baloola ebyo zisijja kwogerako kubanga omusajja Uganda kinkakanako saagala okuweebuka nti bali bagaana okupanyira ddala ekituufu nebaza nnyo abantu bekinyoma baze bambeererawo Dr. Kwefurukuta omusajja oyo simanyi kyenti musasula Dr. Kwefurukuta simanyi oba walisimanyi oyo abaddewo ku lwange ng'alaba ekituufu waliwo Sayimota Walaata oyo abaddewo ku lwange n'abalala bangi webali Lukenge Sharifu abaddewo ku lwange kyobwekewebyennakyaine abaddewo ku lwange n'abalala bangi nnyo naye abakolotaba bino mwe bye mubeeraddeyo ku mawulire bwe mugaana okuwa eggwanga ebintu ebituufu bino ebintu bigenda kubatuukako kati ono omulamuzi kirobe yaseetirize ku incidenti naye ng'omanyi abantu bangi nnyo abali mu gavumenti abaayita ku makiwa ekyo certificate wangi era omanyi ebitongole omanyi amasomero ne Makerere bagisomesa omanyi amasomero e Makerere omanyi sente gavumenti neyingiza omusolo gwekyo nebyonateka kuyita okwewagisa ekuba ligamba omusolo ate nebulikola ki omwekyo kitegeeza National Council for Education ne UNEP National Council for Education in consultation with UNEP basatifayinga certificates zange ez'obuyinza byebitongole ebikola ku by'enjigiriza kakati byo kitegeeza nti bagambye nti ebyo tetwagala kati mu Uganda mulimu oluvulo kirena tulete kyaba emisentamu tugende ku oluvulo ekituufu
omuzingo olukakati ekirwango olwabuyitirize teriyo muntu amaze kumukwana kati nze njala butala nyumba kutikira olunaku lwakutikira kolaki kutuuka kanate nogamba nti nate tumukemulwabire ogamba n'omuntu asembayo wansi atategeereka ddala atasomako ekyabasobola okitegeera so njagala baganda bange bannamawulire mubeere nga olumu musengejja osengejje okuuma omulimu gwo nze singa nayagadde okwetunda mu mbeera enonanebaddewo awudubigobautipepa singa nayagadde okwetunda mpaka nagadesimuza kyavuga awudubigobautipepa singa nayagadde okutunda omwoyo gwange ngaabalala bakikola ngaabalala bakikola ki naye buli kibuzo tamanyi bakama bange naki nze sente ze nagaana wano ezasooka zazatubonga naawe nasigadde omusi omutwalo 10 abantu miliyoni 4 nagamba sijja kuteekamu ebibuzo byange bigamba tubonga naawe olebeza ebirimba ebirimba uganda esaana kuviira ekimusisa ebintu kati gyategedde gyalabisa nabonga nje naawe nze kenyini tebaleka sente za peace for all for peace muganda ngo nayende bazitebera abantu babiri bazisosa wano basanga wasebankyayi wali kuwoteera mwanya wanege nezigaana netulabalira tetuja sente zino tetulina okubeera nga twetulamuze tetuliba malaaya muganda naye era nazikola ki era nozamulaba kyala kati nkulaga nti nze olukaga tosobola kungulamu okozesa sente ekyo kijja kubaawo era nja kubeera ku mazima nze ngisembayo okugamba nti nno kakati ensi yonna eweddewo bwe mbiba nsigaddemu wamu mulumu ngamba abantu bonna bagenzi balidde nze nsigaddewo nga ngamba nti aa oba nfeegalaa so basambiza ekisanja kikyera tawunikanso nga bwe nasuubiza bwe nali nzirya nabagamba ezokusambira ekisanja kimu era kyenasambira ekyera tawunikanso nenvaawo nenzija kubemupi kimukakasa obulungi nabadde masomo okuluwangula naye sabannamusiro samutambuza amawulire gano bannamawulire mwenna mwenna nti kkiriza oba gaana omusezeeja ku kitundu tetusobola mukkiriza kuyinaayina ali abafuna abalamu tulese magoola tuula magoola mpaka 23 nabwami magoola nakakasa nti nkwasise mu kisanja kyange omusigire kyali kuyingale ofuna bulungi aseekeresa abadde asaba bulungi obabode gandi ali kuyingale eyakumiolyatusodoganda abeera kyalina katibu sebabiri 31 watuuka bwati odoganda akumawo ate bakasa bulungi olina kwasinga nadigulire kujja kukolina masters kubanga nokaera kumala diguli ate nandikulu masters soyo bigambo bisobole banyamu mwebanino wenaliga wenaye wekugezeza olukagga nanga busiro mbalayo namagazo gabuzi wegenakuza mwezi 15 kera kumakyamulonde oba bukyagwenisentano okekolonde kyalongo magoola emmanuel n'ababaka ba palamenti bogabanational security asomye tibawayo ebibuuzo nga 23 genda kubiddamu mbeere nga nkolaki omala okuddamu ebibuuzo beni nja bawa mukwano gwange muganda wange abeeko nekyakolaki kyabagambayo ababuulire obaoli abo nze manifesito yange ngenda kugikwata nga bwe yabadde yonna manifesito yange nga bwe yabadde yonna ngenda kugikwata gikoki alondemu naye agattemu bibadde mu manifesito ye bannabusiro babire nga bafunamu Masoni baja olozobazikubirasa president ajja kujja obusuubuzi bw'ekituuza ebbanga lyonna ngenda kumala ng'akolota pulezidenti wange akkirize disijoni yange gyekoze tulina okutuuka nga 13 nga naye alina okumuwandako eddusu so ebibuuzo babadde basaba nti tusooke kumaliza obuzungu mawuya kangereza katonotono bigenda kwera kubufuuzi paka byobufuuzi bugenda bufuuka obana libunamaga
Ladies and gentlemen, I'm happy to be with you today. My name is Matthias Lumumba Uganda Chihamu, Mayor Chenga Town Council. Today we've arranged a press conference which is intended to unveil or to show the public the voters of the constituency the new member of parliament who is going to represent them. It is well known and I'm very sure everybody knows that Rotterdam Affairs was nominated and was denominated. The Senator Commission which nominated me was the Senator Commission that denominated me. It was unfair, it was illegal, it was... So it was a political decision. I'm very sure I'm sure you can get to that. Even if I had master's and all PhD, my nomination had to be nullified. My nomination had to be cancelled and failed to the state. It was the resolution of and it was a meeting of the Kenyans which came up with the resolution that if Matthias organized around to enter the parliament from Uganda, if those two we are not going to fight because it was second and the first Uganda. You know the way when he came in the parliament, he spent only 2 years and went to another position, that is the presidential position. If you allow Matthias Uganda, he's going to do the same thing that Aloy Satan did in parliament. I'm very sure that I was not nominated because I learned academic documents. No, I'm a student at Central University in Bachelor of Public Administration and Management, and in May I'm going to be graduated, and I think I will be able to be part of that attending, be part of that celebration. So I don't want to talk much. Let me say that one of the bosses of Arsenal Football Club. Our best player, Odegaard, is injured. The transfer window is not yet opened, but we want to win the trophy. What should we do? What we do is look for every player and bring him on loan, and the player that has been brought on loan in the Wisconsin constituency to win the trophy is Emily Magola. Is it enough? Should I go? Should I proceed? Is it enough? Thank you so much for listening to me. And lastly, I appeal to all voters of the COEC constituency to embrace Honorable Matovu Magola Sana. He is the player who is going to help us win the trophy of the COEC constituency. Thank you so much. I'm going to be introducing this arrangement to my bosses after him. Thank you so much. God bless you all. Madrid tena sa simbo yenu ni Arsenal. Akibe kukachi. Kukachi ndio tukao ni kama ni tukaji. Amagendo kuwasa watu wanakuwa tena. Kaka ndio ni kazi kwa nini? Nafu kitu kwa kazi. Kama mama ni katini kwa tiki. Ndio tunalenge nyo. Ndio ni amalozi. Onabe salongo magola ebale. Ora gifu. Ora gifu. Of course, wakati tunaona ile badala kufikia basi ndio ndio kusante kule wanaanza. Tunaona mbona anaenda kwa kuchini. Hata wanataka hata ni wale. Ndio kweli na wewe kwa kuzinzi msizona ile zimu ndio kuchukua chini. Okay, atuze chakuli. Mzee yangu.
Mwanzo ulizo wewe. Bali mwanzo mpango. Tena mmoja akatuuzo. Sino kuyanza kumasa swali pagana kwechibabu sana eliya kampanya nsizo nisibuze banubuleni kusimo tukusaba tukwagala nyo naye tukwafuna kujagala nyo naye tukusaba obegerera omutuku magula lwaki omubeererawo nti wano abantu abali wano batono nnyo aye n'abajeebweku nabo batono n'abantu beetoologoobu nabo n'abatwagala bali mu nyumba zaabwe bebasiye bawulira ennaku kiyitirivu naye singa otambula sobola okukwata omuzinga mugongo masi asobola okukaka saalongo magoola akalulu agenda kunyola kaki ekibuuzo akatiza tetukoze olwaleero tetukoze olwaleero kyekigasifaanira kibuuzo twagala kibuuzo asembayo olwokusatu twagala okatuuza Nianze ini nianze mu Birubeni nibanda mu Birubeni obuzamuke bulanga nimupembeza wavuka mu national unity platform tukizo kiongoza meya nimaleko gwapitedde omupya meya onaba kuba mpya asatu n'omumu tonaleka agenda kubanna isifaune ku magoola oba agenda kuleka nonale ku magoola ogenda kulekera omulembe obukaka akuba omupira asatu n'ogumu oba ogenda sigala Amega bekagala omupira asatu n'ogumu olwokukomawo muki wabula ffenna tujja genda ffenna ngala omulabe mupata yaffe okudaala okusaba kaadi banaina okubanga nebakwegeza eki ate bwenaddamu nempakaadi okujja bwenaba tempaka ekaadi egiwamagoola sijja kujja omukulu Saalongo Magoola kalamuseeko omuweereza katono nyina okubeeramu nti agenda kutambula naye talina kuva wano okubeeralinga neyanziza webale kulonda strikers singa okubeera omulungi era kusuubiza ekintu kusuubiza goolo zokka olwaleero press conference eno si yange ate nga bwemuwulidde meeya ayogedde nti era ensonga eno agenda kusooka ajanjulira abakulu nze kasooke nninde amalirize omulimu gwogwo nange ajja kunzikiriza mpitako press conference yange mwebaze olwaleero ate nebaza abakulu nebaza ekibiina ate era nebaze ne pulezidenti wange ebyo byebyange Madam for East Constituency okirabye omukulu omusiime ekibabu gwakoze ki gwaleese era Magoola yagenda okuteebera national unity platform goola zonna ezijjawo bano abasajja abatandise okulya abafuna abaki